Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya mwasibye mutya katusubira obulamu bulungi. Abanaffe ate kusaidi endala omukama mulungi. Katusubira abakozi obulungi obutagambika. N'olwaleero tukomyewo ne programu yaffe Nganzi eyakyatubirizwa era nga tukomyewo ate n'omugole omulala oba ow'enjawulo. Jjukira buli tuba ne interview bweti tuleeta omugole ate omulala. Tukola ebintu bino si kulaga bubi buli mikolo wabula tuba tusomesa because twakizuula nti emikolo gyafuuka kituntundu ku ffe. Tetusobola kubaawo watali mikolo kubanga bwe buwangwa bwaffe oba yennono yaffe. Omuntu yenna bw'akula aba alina okufumbirwa, aba alina okuwasibwa ate n'agenda atandika obulamu naye nga bakadde bwe babadde baliivinga nga bali babiri. Kale no tulina kulaba ngeri tubaddewo tutya mu society, mu community newankubadde mulimu ebijjiramu oba bijja n'emikolo naye tulina kumanya tukoze tutya. Tufuna ku bantu ab'enjawulo abayise emikolo gino oba batambuddeko olugendo lw'emikolo ne batubuulira obuzibu bwe baafuna ate ne batuwa n'amagezi babuvunuka batya gwe singa oba oli eyo ng'opulaninga kola mukolo nga bo oba omanyi ogenda ku kirwano otya singa oba ofunye challenge ng'onazze wano era giyiseemuko n'akubuulira engeri gye yakiyitamu so naye kikuyambako okweteekateeka n'omaliriza embeera wano girumba ng'oli gumite. Mukkirize ate omugole waffe olwaleero ababuuzeeko ababuulira amannya emirimu gy'akola oba gy'akolera tulabika ate nga tweyongerayo. Bannange amannya Namakula Josephine ow'Olugave. Abasinga gwamanyi nga Kama Ozerikola Ssente. Ndi musanyufu okwegattako ku mukutu guno ogw'omwogezi asinga ziwa. Amiina. Mbalamusizza mwenna. Kama Ozi. Kakati Kama tunakweyongerayo. Omanyi wano twogera ku mikolo egy'enjawulo. Mu programu eno tubuulira abantu tugeza ku just okwagazisa kale abantu obuwangwa bwaffe because ffe ng'Abaganda oba mu Uganda buli tribe erina culture yayo ate nga buli culture tugyetaaga esigale nga weeri nga tevuddeewo ate nga ku bimu ebikolebwa mu culture zaffe ez'enjawulo bwe muli okufumbirwa wamu n'okufumbiriganwa. So tuyitira mu bantu ne tubanyumiza ku mboozi gyenvudde waffe naye nga tuba mu layini ya mikolo oba na mukwano. Kantandikira ekibuuzo kino. Kama ebyaddala olina emyaka emeka? Emyaka gye nayogera. Olina emyaka 46? 46? Nina emyaka 26. 26. Nawe oli mu abo abampaana mu 6. Lwaki nkabuuziza bwe ntyo? Lwaki okabuuziza? Emyaka gy'abalumaziwa. Owuliriza, nina comment gye nalaba wagamba 26. Ekimu ne kigamba oyo alimba. Kirya na mu 6. Waliwo ekyana ekyakomentinga bwe kityo. Ndikirya na mu 6. Ne Kamala oyo bulira abantu emyaka emeka. Naye okula mukuluzi wa kirungi. Ffenna twagala okula. Naye ate tetusobola kulimba myaka gyaffe. Nze ne mama wange mu interview ya Bukedde yakiddamu. N'agamba emyaka gye nfumbye ne Ssaalongo. Emyaka 26 gye nnina ne interview gy'eri ku TikTok. Omwana wange gy'ayina. Kwa maama we yanzaala we batandikira okubeera ne taata. Mama yatuzaala muto. Abantu ate nno baawakanya oba butamanya. Bazadde bange bennyini babalaba Ssaalongo bamuyita na stock ompya. Stock ompya. Ekyamazima Ssaalongo bw'omutunuulira n'omwami wo oyinza okulowooza na brothers kuba bali mu size yemu ate like height yemu. Ebyaddala 26 years. 26 years ebyaddala. Emyaka 26 yenze mukulu. Bato bonna nabalaba. Ekyamazima omukyalo ono kyadibanga kyayogera kituufu kuba bw'otunuulira ate amuddako. Mwayogera emyaka gy'alina n'enkwata ne ku mutwe. Jordan oyo. Jordan yanzirako. Ate bw'otunuulira omuwala Anita oyinza okulowooza yakuddako. Kati ffe twakula bubi. Omanyi mukuluzi waffe abantu abawanvu ate nga tuli banene. Abantu batubalira emyaka. N'omuntu waba mutono ate nga mumpi oba afundako ng'oli mutono ng'oli muwanvu. Emyaka gikendeera. N'omubiri guno guyina engeri gye gukola ki? Ate nga naffe tetulinayo tugenda kukola. Kyekikula kyo. Kyekikula kyaffe. Emibiri gijja nali mutono mu size naye woofuna emirembe nti nafuna omwami. Ofuna omwami. Poza omuyita otya? Omuyita otya? Omulaalo. Omulaalo. Awo bagira olugero olugamba nti olulimi lutonzi. Nze mu buto bwange nasabanga nnyo nga bye nayogera ziwa byalinga bituufu. Wasabanga otya? Nasabanga Katonda ampa omwami alinga taata.
ngera mama sibagamba nti obulungi tebufumba oyinza mufunanga mwavu okitegeera namuganza sifuddeyo njagala omwami alinga batata bange nga mulaalo kyovalawe nafuna mulaalo oyinza ogamba tata ya muzaala kitegeeza olulimi olwo luki lutonzi kwegamba kambuza ekibuuzo kimu kiki ekyo taatawo kye yakola ekyenjawulo oba biki ebyo bye yakukolera ebyaviirako okugamba nti njagala omwami alinga taata because bangi tubalabyeko nga gamba nze okufuna omusajja alinga kitange mbeererawo tobiwulirangako nga babyogera njagala osigira abantu ekifaananyi tubalaga obulungi obuli mu mukwano gwe taata kiki kye yakola ekyo kyakuviirako okugamba nti bwe mba wakufumbirwa omusajja alinga taata kwenfiira oba kwesiva ekyamazima Ssaalongo Ssemakula Joseph musajja wanjawulo mu basajja kyekimufuula ow'enjawulo taata wange we mwogerako mampira njagala kaaba kuba taata atubeereddewo nga ffe abaana ziwa taata abadde ne maama ebbanga lyonna abaana maama bayina 10 bali muffe maama y'omu muli abaana 10 lwako ababiri tebaliiwo baafuna obuzibu nga maama naye yatuzaala 10 okitegeera mwe tuli maama y'omu taata tayawukanangako na maama babadde bonna mu bufumbo taata azze atoba naffe mu mbeera ya fees nga talina nnyo naye nga Ssaalongo talekerera maama ng'alaga nti afaayo bambi ng'ate olaba musajja mulungi eyandi wansi n'abakyala ki abalala era we twogera we tuti abantu abasinga bagamba mulinde amala okufa mujja laba abaana wish is okay naye ekirungi nti arespectinze maama waffe mu buliwo okitegeera mwamiziwa tyamuwadde ekitiibwa mu buliwo byebimu ku ebyo n'okuba nti musajja mulungi nayagalanga nnyo ofuna omusajja nga mulaalo kale kyankuliramu nga taata wange ate engeri gyendi nti siri mu butaawo nali siri mweru nga omanyi wookula weteekamu kazigo neŋŋamba wemba siri mweru nofuna omusajja omweru nzale ku baana abeeru nze nakulanga nnyo nga njagala nnyo zaala abaana abalungi kigamba gwe nga njagala abaana wayagalanga nnyo kale enjeru ezo kale enjeru actually nze nali njagala nafumbirwa muzungu okitegeera nayagalanga nnyo kale ezo enjeru nena ngamba omuzungu waba abuze omulaalo wajja kyobola omulaalo we yajja mba ex bange bonna ne tutandika obulamu kuba ye mwami gwe natandika naye yadde nga nafunanga abasajja abavubuka abankwana nga nakamala siniyafo nze bayira simanyi bintu bya coupling mu ssomero abaana basolvayo ne banjulira nti Josephine Small nze bampitanga Josephine Small mwabampita 26 to 46 years kati ebyomukwano bino nabiyigira ku mwami oyo kale wetyo netandika obulamu kiriza tutegedde ate olugendo olwo tuddeyo ku proposal oba mu lugendo lwammwe olwabatuusa ate kukula ly'omukolo gw'okwanjula omwami yakola proposal twakola proposal efaananyi tobiraba nga tuli mu bitengi myaka emeka egyo emabega emyaka emeka emabega oba nze nyinza kyogera ngo mwagikola mwaka ki proposal nze kati olugendo lwange n'omwami oyo ekyamazima abawala tudeetinga nali ku campus nga adeetinga omwami oyo kozi nasomera wa Abu Kawenja journalism certificate kati ng'omwami wange oyo nga ndeetinga kati mukundeetinga nali sinaweza myaka 18 ge mazima kati ekituufu nawulirako na sister wange mama yali agezera mu kyalo nga omanyi nti ofunye omuvubuka atetenkanya bulamu naye ng'omwagadde nti nasanga omwami first sight ye love yono gwe nalootangako nti mulaalo ngambirawo baaba bayinza omutwala ne setting nga ki nga bukyali zokolege olwalengera omulaalo namwagalirawo nogamba kotekemu ku supidi nga tebannamu makula kati kyova olaba era we natuuka ewaka nagamba sista wange ntanga olwo ngenda ne mulaba nenvaayo Naalongo n'omulimba mukokozi nayiri banzeziwa nasookera ku B24 eyakatolu bwama nga ndi ku campus B24 TV nga tukola shakala muvubuka n'oyo omuvubuka akola ku Baba TV bamuyita Hannis Case we yeeyita n'ebiseera bye baali bamuyita Jonathan K
kati nga kwe tukola naye nga mbukuta we nimba mama lero tusuze mbya entertainment tuli mu bivulu kumba oli wa mulalo esimu ogikola ki esimu oginyika off era ndeza banaga balabye kuba bannange byonna obimanyi obukodiyo bwonna ogenda kubakuba emigo kati munaye nga omanyi nti ogudde ku mwami nalowooza oba omwami oyo muyayi dadwakshi yali akubamu ku gym bamulabye lwa butono omusajja namusanga munene ng'akuba ku kyuma ng'ayambala zishayini nga beebali lwakatatanga mu kibyo kati wamulabako naye nga waali era naye nga muyeeyaye waatyo mutima ne ngamba omusajja ono jjukira ye musajja gwe nasookako simu yaaye sajja nga mulungi nnyo kati nga nange ntandika gwe ku bulungi bw'abasajja nga kwotava nze nakula njagala nnyo omusajja omulungi pizza ziwa nakula nnyo njagala nnyo omusajja omulungi ng'era omusajja oba olina ennyindo endaalo ng'oli mweru nga kwesiva kyobola we namufuna nagambirawo wano sirinda atange emboozi y'omusajja oyo naye gwe olina tamanyi omusajja oyo gwayogerako ekyamazima omusajja olabika bulungi omanyi bagamba olaba musajja munnakkiriza oba mukazi muno n'agamba oyo omukyala mulungi kitegeeza oli aba fa bakola omukolo gw'omukyala ono n'omwami omusajja ekyamazima mulaalo sitooko ompya yayingidde bumpya kolo akagambo ndowooza kali tekaddajja manakyakonyumiza kasitole kangaako kati omanyi ffe abakazi wotandika okulaba omusajja abawala walayo ebirowoozo bidduka tukange wakato kyajyawo kati nentuuka nenga tomanye waka wano nkooyeewa ntanonga muto mama ali mu kyalo sijjukira bulungi naye nti yali muto ne mugamba mama wakubuuza mugambe ozi yatambuddemu ngamba opakira bonna ndabe wakasi kyakola ki tokyajjaawo nga nnimba mulaalo nti omanyi nti olubuto lwaguddemu kumbe nnimba noonya we neekwata omulaalo baleme kukola ki ebyabakazi kyemmanyi abasinga babikola walimba omwami nti owafunye olubuto naye nga mu byonna oyagala aleme kuba nti takulekaawo titandekaawo cause mulaalo yali mulungi nga yetaipu y'omusajja gwenkola ki gweneetaaga mu bulamu nenga akaakati wano nina okukola ki okumulimba ekintu kyonna kyoyagadde ekijja kijje naye munaye we nalimba omwami oyo yaŋŋamba tewali buzibu naye nga talina nawaali bambi yali asula na muganda we akitaaga eyali dijje wa Alien Skin Isma naŋŋamba tewali buzibu ozijangwe waka nabukwatirawo kiro teyeesikanamukko kugamba nti ekyo ekintu nakyewuunyaziwa era omukyala yenna oba oyagala omanya nti omusajja akwagala akakakodiyo nakawuliranga nga tukyasoma kati nange kati nakozesa ndabe eddala ndi ku butuufu oba ndiko ono w'empeta owakyeini naye munnange omwami oyo naŋŋamba jangu tewali buzibu naye nabukuta n'olubuto olulimbe ziwa okitegeera kati mu process eyo wamala n'ofuna olubuto olwaddala oba lwagaana kozi nafunanga embuto nga zivaamu ebiseera ebyo kati we nafunira chance ndowooza ne Katonda oba kwe kunkuba omuggo kozi nalimba ne mala ne nnimba nti lukoze eki luvuddemu emyezi ng'ena kati ate ze naddangako ofuna nga zikola ki nga zivaamu ebyaddala wenti we nasobola okiyitamu nentuula kati awo ogenda omulimba okujja nga propose ewedde oba nga tennaba kuggwa tuddeko propose olwo naalongo tabimanyi naalongo abigwamu ebyabawo ne bibaawo nga olwo bamugambye nti wadduse olina mulaalo omamba sinnaweza myaka 18 ne 17 wadduke mu bazadde n'ogenda nga oli myaka 17 ng'omulaalo olala tayagala bamutwale nali sigwangako mulaavuziwa okitegedde twalina nga bavubuka abatukwana neziwanze mama nge yankulizaamu kiri Ozzy Josephine Anita wewe baka n'omusajja mmanya nze ba ex bange bonna abandekangawo kugaana kola ki kwebaka nabo kati nze mulaalo engeri gye neegata naye sambanya nange okitegeera ti ye musajja gwe nasookerako kyova ndowooza n'enkola ki ne ŋŋamba kakati mulaalo wano
sivaawo sikola ki sivaawo nga mwami mulungi oitakeera tuwangose tewali emboozi gyonyumya yenyumira kati Nalongo n'amanya mulaalo nno yali serious naga kati abewaka bakukambuwalidde neetaaga okyala olino biseera byadde covid mwakyala mu covid Momo 19 yali Metro ne Dax Katero. Actually Momo 19 yayinza okuwa obujulizi ne Dax Katero kuba twali tuti. Momo yali yali Metro ni then Dax Katero ye yajjira mbako. Nga best man. Yes. Dax Katero yaliwo ne Momo 19 ebukoto ewakojja waffe Christopher Kaweesa. Je mwakolera okukyala. Ye twakolera okukyala twali tukutegeka covid najja ne tukuyimiriza. Kati yali aggwaggwawo engeri gye byali bitambudde. Nebikola ki namugamba kachigende tumaliriza omulundi gumu ne tukikola omulundi gumu naye nga ebyokukyala byaliwo saagala bizza kati tukola okukyala nga okwanjula nga propose ewedde oba ng'ewedde Henry Schutz yatufunisa ekirowoozo ekyokukola proposal yadde yali yabasatu nze owa kamera ne Dadrakshi kyovola batwafuna ebifaananyi ebyo nga tuli mu bitengi nga nnyamba z'empeta eyo yali proposal yaffe then ne tugenda mu kukyala byonna munaye twayita mu mitendera mwali mwewuunya mwali manya omukolo gugudde obugugwa era abasinga balowooza nti munnange omulaalo amanyi omusajja obadde tomujja mu galale ambadde simujjaayo wali omukweka kasa nayingira Bukedde TV ziri TV nali mukweka nali simukweka naye kasa nayingira Vision Group netandika omukweka Vision Group tekkiriza bafumbo bakkiriza naye kamera ozimanyi zikubeerako nnyo zinonyerezako nnyo kkiriza tudduke speed kati awo mu kukyala tuvuddewo kwakolebwa mu lockdown ate bya lockdown bwe yali abimanyi nga bakkiriza abantu balubatu bantu bataano bana babanga batono emikolo gya lockdown baba n'okwanjula nga kuba mu bantu 20 ekinene ennyo abagenze wala 3 naye nga tekwanjula bwe buvumu obwo bwenkulaga nti mulaalo yali muvumu nnyo nno naye nali mwagala nga naye akola ki anjagala teyandingambye ntugende muki ebyaddala yeyakyogera era najja ne China yadde nti ebyaliwo byakola ki kozi abazadde bo baali baagala tukikola omulundi gumu kikole ki kiggwe naye kati ndowooza nabo baalaba essanyu eriri mu kwanjula so abantu abasinga abajja mu kukyala baali bamanyi kwanjula kwali kunenemu ekitegeeza ate kwali kunenemu okukyala okwo nafuna ne kumpi sebo nafuna kumpi kukyala okwo sebo omugole nze omugole nali nninnya emmotoka zirewo daabako ne bagamba togeza n'ogirinnya ngani akuba omanyi nti okukyala kwange natuuka leero nga leero kukyala ewaka bategese dda babamanyi babamanyi omugole tagenda kulabikako nina kojjanga oyo mukambwe kojja Kaweesa era yatuukira mu kuyombaawo ku makya kino kiri nekitwala ize naye nga nange ensonga eyali ensigazaayo nange nali nkola ki ngimanyi otuuka omukolo gutuuse tusuubira abantu batono takisi weeri takisi ya covid ogimanyi ey'abantu abava ewaffe ebannene omulaalo yaŋŋamba natuuka mu kikomera nga ndaba takisi ne gaakaweddemu sitole y'okukyala eyo bannange kati obadde okyali ku kyaluyi ani yakuba oluyi anti kati ebyo byonna bijja mu kukyala tukola tujja mulaalo yajja talina mwogezi okukyala nga tetubimanyi tuli baana bato okumanya twali bato mukwano gwe Jadedi ye yakolanga ki ng'omwogezi naye ng'ekisinga mukwano gwe Jadedi ye yakolanga omwogezi naye ng'ekisinga okunsesa process yali azimanyi ate ng'azimanyi addamu kimu ye taata kyokka nga ku sayidi yange ojja Kaweesa yaguze omwogezi obukadde 2 nga waali bano aboogeza ab'amaanyi
Samanya linnyo mwogezi oyo. Naye nga kusaidia omwami tekuli mwogezi. Era omuko kati bo enkola yaabwe ey'okukyala baabireetanga kwanjula. Omuko ababuuza bajja bagamba omuko bahaninga ebintu omuko talina kyategeera. Kati ku nkoko y'omuko bayita Jordan bamuwe enkoko. Omuko Dadrakshi omulaalo agamba nze mbadde manyinze kukyala mulujjudde naye amanyi omuko okwogera ati nze mbadde manyinze kukyala okitegeera bamusaba enkoko gy'atalina ey'omuko alaba olijjadde ne bimukalidde ku mumwa abagamba bannange abakulu nze mbadde manyinze kukyala size kwanjula mukwano sinafuluma olwo mpulira omuliro mu kisenge eyo wulira musajja kalabaaye mukwano nga tujja bane momo 19 yalaba okuswala kuli the Dax Katero be bangumyagumya naye nga mukwano sinawe ngumira nganzija naye nga bewaka bonna zaavuddeko dda tebasalikako musale tutuka ku paati gye bakubirako omukolo ng'emikolo giggwa nga bagenda kati ebintu byali bitono byasinga onyiriza ddala abantu bakali kasawo kasukali kamu nako omuceere kamu remember taxi y'abantu mama wange Nalongo sabafanyiwe mu lujjudde omukolo ogwo wadeziwa Nalongo yayita abantu b'okukyalo taxi ki omwana agagenda kola ki kwanjula baba akuyita kwanjula mumwa planning akakukyala boy linga balowooza kwanjula ani yabawa mawulire amakyala mistake yaliwo ani yabawa mawulire agamakyala ku side yange bangamba nga tukikole kiggwe kati nga nanga nti okugamba omwami wembyogera tegeza gwe naye bakikugamba omugambe n'otamugamba n'okisirikiranga gwe n'ekisirikira ku mbenjo kyawe olaba obutono obusiru omwami yajja yalowooza agenda mu kukyala ene waka bategese kwanjula nga bategese okufa empya ziraba we zijjira njiraba banange ng'omukolo gugwa wabula kyesirierabira ku mukolo ogwo tetwalina wa kamera mmaanyi esimu ya momo 19 obufaananyi bwemulaba bw'essimu oba obufaananyi momo yeyakuba essimu yeyakuba momo 19 yatukubisa iphone zaali zakafuluma ebiseera ebyo nagamba mudde ku photo booth tewaliwo photographer ina kojja musawo akola emmenga ayina videographer kati video weeri naye yatulema n'okugjayo paka kati kwatalina mugaso kwali kuswala kwerere naye nga tebalina kamera y'ebifaananyi naye era emyaka gyali gyegyo nga tebalina kamera y'ebifaananyi era akasawo kasukaali kamu ak'omuceere kamu kati mu bibokisi ekyasinga onyiiza abazadde twateeka ebibokisi batwaliramu kiziwa si nnyanya zibateekamu se twateekamu nnyanya n'obutungulu bye twajjuza mu bibokisi zivaamu naye lwaki ate baayomba simanyi batujjuza bibokisi baleetedde mu nnyanja yadage kati ng'omulaalo bagenda ne ttiimu ye nga mugamba ogenze naye olukoze eki olundeseebwa ekiri eno kitokota nga maama kolo teyanyega kojja kawesa nampita nambuulira ye emmere babagabula ne balya naye ng'omulaalo emmere egenda n'enkoko yamulema ebyaddala gw'omanyi akalira akalyawo bakubuuza ebintu gw'omanyi kino osanze takisi mu lujja goze omanyi covid bantu nga 10 abantu bayitirivu bonna bajjudde mu nnyumba kale nga kwigamba byonna biri confused munange nga bagenda kati mu kugenda ndosigala enkeera mama mbu yasula akaaba mama wange nga bampita mu kisenge bampita wabweru nga bantuuza mu kafubo otulimba otya musajja omwava omutwala wa ffe twali tumanyi n'abasiramu baba bagagga omusajja twawulira Hasani nga tumanyi tumanyi musiramu mugagga kaweesako ye noswaza mama wo otyo n'omuswaza w'empi zampitiramu nkanya okwewozaako awo bakwambaliza empi kojja kaweesa n'azinkuba ne mugaa kojja
nsaba munsonyiwe byonna ebikola ki ebyabaddewo munnange ng'empinzi funako gyali amanyi nja nafuluma geeti saafuluma nembeerawo nembe ntondera n'enkeera naye nga maama amaziga gaalimu obubeezi okumuswaza ku kyala ddayo atya omwana yaswaza nga baleese akasawo k'omuceere kamu abantu bamanyi kwanjula naye ku bintu nga ebyajja fe okukyala byali bimala naye nga mu byonna nze yaleeta ensobi butagamba mwami kikiriwo na butagamba maama wange mwami wange kikyali timwavu namubikkirira maama yambuuza ogenze naye omwami ali azitowa atya nembikkirira omusajja nobagamba omusajja yakolamu nedda samugamba yakolamu naye namulaga nti talina nnyo ki tali bubi nnyo okitegeera kati nga naye amanyi kwe kuŋŋamba n'okuŋŋamba tukikole kikole ki weyaviira okwogera bwatyo maama weyaviira okwogera bwatyo tukikole omulundi gumu kikole ki kiveewo kiggwe kumbe nga nange ntyo bizaayo omusajja gwe mmanyi ensawo ye kitegeera mukyali baana by then yalina emyaka emeka Dadrakshi by then simanyi myaka gyalina naye kati yawezeza 30 kakitegeeza gwe obanga oli mu 26 by then nalina 17 era kusinga emyaka ena kitegeeza alina 21 yali ansinga Dadrakshi yawezeza 30 naye omulaba emyaka 21 era nga naye yali akyali muto twali bato jabala obufaananyi tobulaba obufaananyi boogera ekintu kye twaliko twali bato ate nga bamize yabireeta omukwano guba boyaanya omukwano gwambu olaba omulalo toyagala ayite wagenda akuseerere anseerereko ngamba namugjawa munange emikolo nga giggwawo egitya egy'okukyala naye ndi musanyufu nti kati abazadde nabaweesa ekitiibwa wenene nyini yawe njagala atudde tuvudde mu kukyala okwanjulako omwami aleeta te ekirowoozo nti njagala tugende mbazadde kiri ekyaliwo ekiswalo kyenakuwa mu kukyala kiveewo ekirowoozo yakireeta atya kyali kirowoozo kyo n'omugamba akaseera katuuse tugende nkwanjule oba ye yajja nagamba nti omanyi mukwano mbadde ndabange kaseera tugende mbazadde mu nsi muno ofunanga nnyo omwami akwagala ennyo nga siggwa amwagala ennyo adde nga laavu eba yenkana omwami wange ku byonna bye nayitamu naddewo ne mugaba bankubye empi okuva olwo ekintu ekyo kyamulumirizanga nnyo ng'era Dadrakshi kimu bibiri agamba banenjagala nswaze famire yo ozi njagala mukama ngabirira enfune ssente wendizifunamu yadde sinnakola ki njagala tukole omukolo ekyo kiveewo kyamusigalamu like kyamulumirizanga kati kyova olaba we twafunanga embeera etereddemukko tuzadde first born waffe tushiftinze abavudde mu kaluumu akamu tugenze mu luumu ebbiri tuvuddewo tugenze mu maka okitegeera n'agamba kati tulinda ki ekintu katukole ki katukikole omulundi gumu kikole ki kiggwe nasooka nakigambako mukwano gwange we Riley ne mugana naye embeera eno nga njagala biri ebyalakizala 1 biliyoni fifi oyo yansigalamu olwogaagiri emikolo egyalagirwa gweyagala 1 billion function nga gwenjagala nanga muli bikola mu mbaga naye omukisa we guba guzza toguziyiza omukisa gukole ki gugende nebaziwa bawo bakugamba ozitukole omukolo nga balwairi bampika abo baani kati n'omwami kwe kufuna obuvumu obwo tibanna olaba n'emikwano gyo gikugamba tukikole kati ate olaba oli service provider kiyinza okwanguwa okitegeera nga naye aleeta nga talina naye ng'alina byakola ki byayogera nga tolaba naye bisoboka so nga wetuti omukolo gutandika mu butongolo nga twakuteekera omwezi gumu ate gwali munene omukolo gwali munene nawe twabagamba nga bulowooza tulimba actually nze wankubira essimu eyo n'otuwa date membalabalamu ne pizza ningamba nekisoboka kama agenda teekateeka omukolo mu mwezi gumu pizza nagamba wayi wamuwadde ekirowoozo alabika yeeseetinze nengamba twalina kama ku mukolo guli jukira lwali twakava eri bugoloobi ojjukira mu biseera ebyo twava ebugoloobi eyo ne tugamba naye kama olwaki tokola mukolo nga wakati twazali wiikisi 2 n'otugamba nti omukolo gutuuse pizza n'aŋŋamba twakyogeddeko nga kiri mu pipeline munange omukolo nga gubaawo nga tugutegeka naye nga mu byonna siffe twakola omukolo yadde nga twakontributinga emikwano
bannaeziwa oba okola omukolo emikwano newe giba mitono batya egikubeererawo nga giri ku lo Dadrakshi yalina emikwano gye nga nange nina waneena abaseesaamu nga wallahi kigenda kuggwa buggwe mukolo ne gutambulira ddala nga mulungi mukolo ne gutambula munnange njagala otuyitire mu nteekateeka z'omukolo gw'okwanjula ogwo kyogamba nti nakola tuyitemu mu nteekateeka speed tinakola ki mu nteekateeka zo z'okwanjula wakuteekateeka otya watukkiriza nti sayidi ey'omukyala yesinga otteekamu wateekateeka otya omukolo twaguteekateeka era nga wenkugambye ziwa naye omuntu eyasinga okubeera mu mukolo guno Riley Touch obuzibu saagala kaaba leero Riley Touch abantu bonna baatulekerera ne tugusigalamu babiri nze ne Riley wali abakabaddeko ne mukwano ne bukaaba natuukako ne Riley mu nnyumba ye ne tukaaba babiri naye nga waŋŋamba kama kino kigenda kukola ki ekisooka oba otegeka omukolo bingi byesomba sente zibula ze mbadde musuubira akaseera ako nezeekweka n'ogamba bannaye kiki nga ne boozisuubiramu nabo bagamba bannange sente zikoze eki ziganye kati ebyo byonna byonna tebikola ki tebibula mu mikolo nga waliwo ebiganye naye bannaye Riley Touch yayimirirawo ng'agamba kama kino kye twatandika kirina okukola ki okuggwa nze natuukanako ne muga Riley omukolo guno tugwongezeeyo sigenda kisobola ngolano tubaza nofulumya ddeeti oba akadde kemu akekali akatono akadde omwezi ogumu bannaayi omwezi ogumu naye Katonda wakisa bannange omwezi gumu twakola omukolo naffe twakyewuunya maye tuli balokole twakkiriza naye za trust yasooka nezigwamu nga wetutuula mu bufu bwonse mukyala afande yatuukanga naye alina ebimutwala kati ne tukasigalamu nze ne Riley nga buli kaseera tubeerawo emunyonyo mu mmotoka tugamba tuzaako ki ona twali tusuubira okujja sente zikoze eki ziraalidde nga n'omulala ali ku bibye ebya sayidi ye naye ebyo byatambulanga nga birimukko obuvyo naye ng'ate biringa ebyaffe obimanyi waliyo ddiko jjukira omwami gwamwetandikidde okitegeera si be bano babirojjo babifeekeera nti agenda kukwatayo sente wezi akole ki mutambuze ekintu nga olaba gavana wali mukolo gwa mukyala we so bannange ekintu ekyo ne tukiyiriba nekiggwa mukama mulungi baziwa mwebale tubeererawo taata ne ttiimu yo Fire Vibes bannange sibalina kyenyiza kwogera ku mukolo kyemmanyi abantu abakola omukolo guneno bantu baffe 1 billion Fifi n'omwami we Fifi ne Brayo Jeje Brayo CEO Salongo Kago milioni 4 Salongo Kago nyumba emu Salongo Kago Jeje Brayo chala fande n'ava milioni 3 ne keeki ye bannange abantu bakolaga omukwano diko abantu bandaga omukwano ne ba service provider bandaga omukwano bannange ziwa bane ba service provider bannange zo omukwano guno naguyigira ku mukolo gwange nze bannange ziwa mwandaga omukwano ne ntuuka n'enswala mbuza waswala ki ku chapiza namusaba amafuta gaba ashari naswala bannange kizaswayuka mange ndamusasula nempulira kinnumiriza nagamba bannange nakoze kyaki naye nga bambi mu byonna bannaye ba service provider bambeererawo Selector Pioneer bannange omusajja oyo bakuyirawo omubiri bonna kati kkiriza twogedde ku mikolo gyombi tukkiriza nti mikolo gino mu nteekateeka yaagyo mubaamu challenges ezijja mubaamu n'ebirungi bye tufuna njaga tuddeyo mu kukyala paka ne mu kwanjula njagala ogambe ekyamazima mu kukyala kwange oba mu kwanjula kwange nafuna okusomoozebwa bwekuti ne bwekuti naye olage wakuyitamu ote wakuvuunuka otya then tunamaliriza ate tulage n'ebirungi ebyajja kozi kati wafuuka mukyala mulaalo kitegeeza bimu ku birungi byewafuna muki kuba kati buli wooyita bagamba oyo nno omukyala mufumbo si bwe ekyo kiba kirungi kundada ku mukyala mukyala alina mu society yaffe eno aggumira nnyo nga bagamba omukyala waani kituufu mukyala gundi tutandikire ku challenges ezaali mu mikolo gyombi kyogamba nti ekyamazima kino kyo kyanchallenginga naye Katonda yasaasira nenkiyitamu
ekyankyalejinga mu kukyala kwange nga kuwedde abazadde kugaana musajja butaddamu nakwagala mulabako nga naye akimanyi tebamwagala naye ng'omuntu eyasigala ng'ayimirira namu nange ye Ssaalongo nga taata agamba ate ze wababawo dabitwalayo mami ye taata yabeeragawo naye nga Ddaalongo ye mama ng'akombye kw'erima mama nga ye agamba badde mwana wange nkwagaliza kisinga oli mukyala mulungi oli muwanvu mwana wange watukoze eki kino ekyokuleeta omusajja era ng'abazadde ate naye tomulinya munnange kuba buli muzadde aba ayagaliza omwana we obulamu obulungi. mama yamala ebbanga ne baanitaabwe ne batuukako okuŋŋamba kakati buli muzadde ayagaliza mwana we kirungi kituufu era nange saawa kwagaliza mwana wange kati fumbirwa musajja nga talina bulungi kuba bimenya bannange okwezimba kumenya nze natuukako ng'oyanita akolera wabe ng'oyanita muganda wange oyanita yali metoni ng'akolerako ekyademu naye nga wajja tokyalira wali emakindye simukkiriza yigira munju ensonga nga lwaki simukkiriza yingira mu nju birimu kuba Anita namanyanga wa lugambo nga simukkiriza kola ki kuyingira mu nju yange ngajja n'atula kabalazo ya Anita ebbanga lyawera nga sisitawo bajja okukyalira atula kabalaza omuleka wabweru lwakiri mu nju nga saagala olugambo alukole ki aluzayo mu bazadde ate kwongeramu kati banyiiga tebamanyi kiri mu nju kati bwebanditegedde ekiri mu nnyumba baanizijayo bujja naye omwami wali omwagala naye njagala omwami wange nze natuukako ng'owa bodaboda wange anvuga jjoya ŋŋamba omusajja akuloga musajja lwaki musiiba enjala ozzi mwasiibako ne ku njala tetwasiibako ku njala nga tunywa ku mazzi zuwa positale yaffe empanvu gosaaga ng'olina kukubira mikwano gyo ba momo 19 kale ate momo 19 momo simanyi nangeri gye nnyinza kupraisingam era momo yalina okujja ne bbaawe naye balina flight bambi teyasobola kwegamba ozinina obbaawo ndabe kiki bannange gye tuyise oyo momo twatambulanga okuva nkugereze nga twabeeranga kalenda naye nga tuyisaawokko ku buzigo obwo nga tutambula okuva kalenda paka kuleeka nedda si kuleekaana paka ku toto yawa bayitawo batyawo oba momo we yabeeranga mayanja oba mayanja stage munye ekkubiro lina naye ng'oyisa kuleekaana n'otambula eyo ng'onaatera okutuuka neerabiddewo naye nga wala nga tutambula mu covid nga momo yatuwa akawunga momo yagabiranga ebintu naye nga we yatuweeranga awo nga tamanyi nti ye mwami wange yaba tuli baluganda isokoleki momo okujja mu kukyala ng'alaba abantu babadde awo ebyokulya ate yangana sayafe pavu wabula isokoleki mwagamba momo 19 twagendanga nedda kyamperegera nga tuli baluganda nga tetwagala kuswala kati ngaakwata akasawo kakawunga naye nga mukatambudde paka jjukira tebakkiriza nga byakutambula era naye banaatanawe tunaatambuza boda nga teziriiwo nga mukatambula ne mujja nga mubwetisse paka wakaga mugaka kati kano kagenda tumazaako wiiki nedda kweri mufumbo nga mutandika butandise kati bwe yategeera nti ate bulijjo baawo akawunga mwami na mukyala yakugamba yagamba bula ozolimuka yakyewuunya bambi nange saamulabula nga mutya yakyewuunyiza waliti eridako bulijjo bayiwa ngamba ono muganda okonze nedda yalinga mwami wange jjuka ate twali batono nga tufaanaganamu so munnange life wetyo weetambula kati Anita bukyamuzibikira mbadde nkyali ku sisitanga omukweka ebweru oba yayingira atya mu nnyumba saamanya nali ngenze kunaaba nga yeesoze ddanakyala nga we yabisanga we yabigamba bababa ati banange maama nze nali njagala nnyo obulamu obulungiziwa Anita n'aluzaayo bannaye maama
ozi ku bulamu bw'ebbeeyi bwe yanyumyanga omanyi gy'abeera omanyi bye baliko n'omusajja bali boona abasulana ku ttaka naalongo ne bivugwa mu bato n'agikubirawo emu bbiri nga nkwagala wakka mukwano saagenda nga ngumya omutwe nga ngamba tulina obuwangula tulina okubeerawo munaye ne tubeerawo n'omwami wange obulamu ne butandika nali nkola show za entertainment nakolako ku YouTube channels nga nkola ne Momo 19 oyo yangulirawo YouTube channel nga nzijako abayimbi interviews era obufaananyi bwange obukadde nga ndina abayimbi ab'enjawulo edda direction aŋŋambanga naye eyo program ogyesibyemu naye terina value terina kiddako lwaki tewegomako kuba Sharita oyo yennyini nno omulaalo yingira mu programu y'emikolo n'embaga naye nga nze muli ŋŋamba oba nnemesa bantu banankwana tayagala nyambalenga buli obuntu musajja omuto anyingiza ntya mu mikolo n'embaga nga mugamba nze nyambala eggomesi ssebo ne mugamba tekijja soboka entertainment ndina ogiremeramu paka munaye we yajinjagaza ne ntandika osaba emirimu mu mativi ag'enjawulo we nasabira Top TV nenfuna omukisa n'enkola naye ng'ekirowoozo kyava wa mulaalo nno munaye siwa nti wenyingira emikolo n'embaga ndaba eddoboozi lyange we likwatayo abantu kabanjagale Top TV ne tubeeraawo naye nga omuzigo gwe tubeeramu bantega naye nga nze gwolaba nfuluma kiro nsiiba mu nju buli kimu mba mu nju nga tebamanyi nti gwakola ku TV nga bamanyire nga sagala bandaba enfuluma mukazi gwo life eyo gimanyi nga tubeera omwo n'omwami nga toyagala bakulaba ofuluma ku makya nnyo wa booda wojjoyo omugamba ku makya nnyo 12 nona yaddeko station bakwagala kunnya ng'ovaawo 12 n'ogenda otuula eyo kati ng'ate omala okukola ng'okomawo ekiro ssaawa nga 4 kati olwasibye mu nju n'osiibamu olw'embeera gye mukola ki gye mulimu bannange wa TV oba ossa ekitiibwa ky'obwa TV okitegeera challenge ki endala gye wafuna mu kukyala oba eyo yokka abazadde just kunyiiga naye bamala bambi mama n'asonyiwa omwami wange kati bali bumu naye nga nalongo bambi yanyiiga nnyo buli muzadde ye tayagala mwana ye kubanga ali bubi abazadde bateekamu ssente zaabwe nnyingi alabira ddala nga future naye ate munnange abaami bano oluusi nabo baba n'emikisa gyaffe ziwa osobola okubeerawo n'abagagga tebaakula nga balina ssente n'omugagga naye yakula akola yatandika nga ffe munnange tomanya ne mulaalo omukisa nagwo weeguli ewuwe nti nvudde ku Top TV ngenze ku KBS twezimbye ffena tuvuddewo awo tusengusewo ewa Sadiiki tuzze we twadda bukedde kwe kumpita emikisa ogiraba we gyetooloola munnange nga tutandikawo etyo obulamu paka kati Mukama agenda akola bikulu so kitegeeza nti n'omwami wo aba n'omukisa ogwo era ne Katonda amubbulula essaawa yonna so abakyala tube bagumiikiriza n'abaami betutandise kuba omwami gwe weetandikidde wanjawulo anyuma omwami gwe weetandikidde bannange mulalamu yadde nga abamu bambi batandika abaami baabwe ne bagetinga disappointed naye ate n'abaami gye bali abakuuma abakyala baabwe nga babaagala nga bamanyi gye bavudde bonna kati nze mulaalo nakeera ku makya nankola ebya shege ddala abazzaako mba mumuzzaako ki otobye onywedde ne ku mazzi mutambulidde akawunga ku Momo 19 bakabawadde mulidde leero lwe mmanya nti ka wiiki okitegeera baba wa kiro zammwe 10 ne muzitetenkanya nga Momo aba kiro 10 n'ebijanjaalo nga mmanya kati awo obukoze era Momo yatubeezaawo mu covid singa simbomo ndooza twandifudde olaba teyalinga covid ng'ekyokulya kibula omwami wange yakoleranga ku Kinkies Traders mwami no inginiya mulamba mu bya holding naye nga tebabasasula ge mazima ngera agenda n'akola omuntu ayinza okwebuuza yakolanga Kinkies Traders nene kwa ye company nene mu bya holding naye munaye nga tebabakola ki nga tebabasasula nkera olaba Becky we yasanga Amiri mu masannyalaze nange nti nasanga Dadraki mu holding okitegeera naye nga tebabasasula so embeera nebeera weetyo kkiriza tudde mu kwanjula challenges kizogamba nti mu kwanjula nafunamu okusomozebwa kuno nasangamu kino
okwanjulako okusookera ddala olunaku lw'otegese n'ogamba nti luno nina emikolo emikwano gigenda kuvaako egisinga ab'eŋŋanda bagenda kwefuula abasinga nze mu kwanjula kwange ab'eŋŋanda abamu tebajja na kujja ebyadala wallaahi n'emikwano egisinga tejajja okitegeera ate ng'olaba sirina mikwano mingi naye ab'eŋŋanda bo tebajja naye mukama katonda alina kye yali atulaga oba oliawo ko omuntu omubi asobola okujja ku mukolo n'abaako kyayogera oba katulabe olulimi lutonzi ziwa abantu balina ebiiso era oyisa buyisa mu ngalo mu maaso n'ogamba mukama weebale okitegeera so abantu beefuula emikolo gy'okwanjula giruma abantu simanyi lwaki sinakwanjula kokka olunaku lw'otegeka omukolo abantu bazimba omutima naye ng'ate kibi sanyukirako munno naawe olulwo lukolaki olulwo lujja kyevula abantu balwanisa nnyo emikolo gy'abantu ne babakola buli shege naye ffe twebaza katonda nti temwalimu nnyo nti kino oba engeri gye twalinga basabi nnyo temwalimu nti ate kino simanya ate kiri naye ng'ekyamazima ekikwatagana ku bya famire tufeesinzeemukko ebitonotono wova mu mikolo tebisigala kyekimu naye ate bimala nebikola ki nebiggwawo kuba omukolo mulungi banaye buli mukazi kyayayaanira buli mukazi kyayagala oli ne wanaayogera atya nti bannange nze emikolo sigiinaamu future emikolo kyekitiibwa ky'obukazi n'abazadde ne bamanya nti omwana waffe agenze mu bitiibwa oba omwami obadde naye ebbanga ki naye olunaku lwasituka n'agamba nzize oba zaatya luba lwanjawulo naye nze kyannuma bafamire memba bange ate nga bakulu ddala butajja kama tumaliriza challenges kale njaga tudde ku birungi byofunye mu mukolo abantu abali eyo abandeetaaza okukola emikolo bwegiti bamanye nti ate oba okoze omukolo kujja n'ebirungi tuyiza tandikira ku kyogamba nti kino okuva namaliriza omukolo n'omwami wange kino nkifunye omukolo w'ogukola gukwongerako kinene okugeza ekitiibwa nga gwe omukyala famire yo kuba kati nze yasooka mu kika kyonna okuba nti nze yayanjula mu baganda bange bonna nze yasooka okuleeta omwami ewaffe naye baganda bange bali basanyufu ab'ewaka baali basanyufu olw'ekitiibwa kye naleeta mu famire bazadde bange nalaba essanyu lya Nnaalongo lye sirabangako nga si y'oli eyakaabanga mwana wange vaayo so essanyu libyawo emikolo mirungi buli wakola omukolo kasita katonda akuyamba n'otafunamu shege wallaahi ekitiibwa ekyo essanyu ly'abazadde nalaba Ssaalongo wali taata wange yalabanga emikolo Ssaalongo yakuba amazima taata wange yalabanga emikolo n'agamba mwana wange buli kyokola omukolo bannange konze taata bujja kujja naye ebintu bya Katonda nze nali manya ntayansooka zoloozaga ddala essubi ly'omukolo tuve mu maanyi ga Katonda ng'era Anita mugamba bana Anita neesunga lwe ndibeera metron nga ngamba ate gwe nga teweeyogerako gamugaba ebyange biwanvu lwabbaka gulawudiyo omusajja naye nange Katonda alina engeri gye yakolamu ekintu kino n'ensooka nze omukulu kyansanyusa nnyo bambi oba oguliddewo baganda b'emikisa baba bakulabiddeko so bannange emikolo mirungi obeera n'ekitiibwa ky'omusajjawo nti yeggwe mukyala gundi oba okkiriza oba omulaze mu nsi naddala ffe abaliko mu limelight mukwano buli kimu oba okitadde ku social media naye aba alina okuba nga ali kiini nnyo mu byakola kubanga sawa yonna kamakkiriza naye ekibuuzo naye ebibuuzo bitonotono kantandike na kino ku mukolo wakaaba ogw'okwanjula amaziga gaali gaaki amaziga tewalaba message mulaalo gye yawandiika ne vijje jampaazi okimanyi wakulukusiza ddala amaziga nze sirabangako maziga ga mulaalo naye n'akaaba musajja yakaaba ebyaddala n'akolamu lekana n'omusangula amaziga mu maaso g'abantu bonna abo menyanga mukaaba oyo nno yagambanga nga wendaba emikolo gye ngenda orikodinga ngagamba kati omusajja abadde akaaba ki ng'omusajja naye namwewuunyako olwokukaaba ku mukolo gwe mwenna mwakaaba musajja yakaaba bambi nange nenkaaba manyi ziwa mba muyise mu bingi ng'era byenkunnyonnyodde ziwa twayita mu bingi
naye Katonda abadde wakisa. N'okuzaala kuno abazadde abakyala mbagamba bannange okuzaala mikisa. Ffe buli mwana gwe tuzaala mikisa. Rahiru yajja bukedde empadde omulimu ng'ali munda. Emikisa gyonna nigyeta. Rakshi yajja ng'emikisa KBS empadde ne bitandika mpola mpola. So buli mwana gw'ozaala n'abaana bano balimu emikisa. Abaana baffe basumulula emikisa bayida era ziwazaala. Kyokanga baambizibwa twayita mu byali bingi kati mu message eyo waliwo we yakoonako n'agamba baatugobako mu nju. Tebaatugobako mu nju ebintu ne tubiteeka ku booda. Babagobako mu nnyumba. Nteekako akafaliso n'ebidomola nga tujja tudda tugayiiya. Ne musiba omufaliso ku booda? Ku booda ekiro ssaawa mmeka? 5 n'ebidomola. Bye mwalina byokka mu nnyumba? Bye twalina anti baali babigabana. Twalamu ekidomola kimu n'obusafuriya. Ku booda okwo kwegirira ffe kwe twatuula ne babisiba emabega. Nga mubisiba mugenda wa mumaze osasula gye mulaga? Yali already akipanze nti engeri gyenzija kagira asasula we Wasadiiki we twabeera. Naye nga temunnaba kufuna sente ziteekamu bintu. Mukyagattagattateekamu. Kumbe ono agamba giwunye munviire. Munviire. Munenga tuvaamu kati eyo sitale we yaginyumya nti baatugobako mu nju. Ebintu ebyo. Kama kkiriza nga tuwumbawumba puroguramu eno. Omukyala yenna ali eyo. Alaba puroguramu eno. Ng'ayagala kufumbibwa oba kale ayagala kukola mikolo njagala omusibirire entanda nga gwe akibaddemukko omuntu yenna planning okukola omukolo gw'okwanjula oba olaba omuntu yandyeteeseteesa atya kiki kye yandikoze mu process awo ng'omukolo ng'enteekateeka zigenda mu maaso biki byalina okwewala biki byalina okuba nga assaako essira na biki byalina okukola ng'omuntu okufuna omukolo oguli successful. Omukolo ekyamazima buli omu yandiyagadde okukola omukolo omulungi naye kyenyinza okusibirira omugole wange gyonna gy'oli banaye tulabye ebintu mu mikolo byennyumya ebyo ziwa nno ku TikTok yange biba bituufu sitole ez'abagole wakyaza wano Dola Jimmy mwali mulowooza tulimba wabyerabirako nisota nga gijjamu abantu engatto kitegeeza ebintu ebyo bituufu abantu babikola naye olina kukola kigo omugole ekisookera ddala kusaba kwenyeza Mukama woba toli musabi ng'olina by'okola bikole nga ggwe munzikirizayo woba oli musiraamu omusaalu gukole ki gukubeeremu kwa bannange emikolo gyo sitaani tomanya gy'ava buli kimu kyesiba naye olina kwekwasa nnyo Mukama Katonda okukola ekintu ekisinga. Ekirala ky'olina okugenderako singa Mukama aba akuwadde obusobozi ng'ogenda kukola omukolo abantu bayiwa beera ne percentage yo nti wemba neetaaga omukolo gwa bukadde 10 ninako 90 oba 80% kale oba kale 50 ate nga nayo toba ku safe side kubanga osenvuddeko naye oba okoze eki ffe twagenda oteeka ekintu ekyo mu gurupu tetwabeesingira ku bantu abantu bambi twalinga na surprised zizo sente abantu ze bampa nakyewuunya zonna lisuubira ezo zimiliyoni nze kama waabwe era nagamba banenga nina emikwano so munnange tobeesingira nnyo ku bantu Katonda ajja kuwa surprise okole ekintu ffenna okukyala okuleeta ebyo ebintu ebyaliwo okuswala ku mukolo twabeesingira ku bantu bavudde mu covid abantu tebamuwadde ssente kwe kutwala akasawo ka sukaali kamu nako omucere ki kamu nga tetulina kyakukola abantu bayiwa okitegeera ndowooza byebyo mpozi ki ekirala kyobadde ombuuza ekirala obadde oŋŋamba ku ekyo waliwo ekirala kyobadde oyongerezaako ekirala kiri kimu kyokka era ddala emyaka olina 26 Nako zona mukwano gwange ovuddemu aze zikiriza mbuliza bantu ovuddemu naawe nze mbuliza bantu emyaka nina 26 egy'obukulu ekitawanya abantu kiri kimu nze namanya ennaku yange namanya famire gyenvaamu nze ayina okuyimirirawo yadde nga bazadde bange balina olwedde kye beekoleddewo nene bitatambula bulungi kati nga nina okukola ennyo njagala nnyo bazadde bange okubasanyusa kati ate nga n'omwami mmanyi nti omwami wange nze amutandise kati we nnaabeera awo
nga nino yiyo omwongo kati ekitawanya abantu bamanyi nti abantu abakola ku ma-TV baba bakulu baba bakazi bakadde kati ate nayingira mu show emikolo n'embaga ono namugamba nga show egenda kunkuza ng'agamba naye ate munnange ngifunyemu omukisa show y'emikolo bannange yentuusiza ku Bukedde ani yandimpise nayita mu auditions za Bukedde twali 120 mu 120 nze yawangula okitegeera so munnange emikolo n'embaga gye gintuusizza wendi ate sigenda givaamu temugenda kuŋŋaana kwambala gomesi oba zinkuza nammwe mukimanyi abali eyo nti gomesi zikuza omuntu weyambala gomesi okula naye ng'emyaka wenyambala eza bulijjo sebo tondabanga ndi muto ziwa wakana zinawakana kansala omubiri mpozi nga oba sibula lumu abantu babulire gyokola then malirize mpozi ke program sibula lumu abantu babulire gyokolera bannange programu eno ebadde nnungi nnyo okugifuna ziwa webale kutandikawo omukutu guno amina kugenda yigiriza abantu bingi amina abantu wenna nga weetaaga okumanya biki ebikwatagana ku mukolo genda ku YouTube subscribing sharing ne ku TikTok ogifollowing kuba program y'amaanyi tubaako na bingi ebyokusharinga kati ng'ebyaffe ne muddamu amaanyi oza akalowoozo kenyinza okuwaayo akalala ak'omukyala ali eyo ng'alina omwami we naye oba gye bali abawala ng'abo kati ng'ono osobola okugumira omusajja nga talinamu nga wooli awo ku bulungi bwo abawala b'ennaku zino era nzo kyobola omwami wange ngamba wasigala omu era nakufuna namala yenna tebakyali abagumiikiriza tebakyali era yakyogera saa zino omujje waziwa omukazi akunywera amazzi yeebake kuki olabanga ne waboda yaŋŋambanga ozoba nkuvuga enkuzeeyo ewammwe eri ddala ekyo yaŋŋambanga akujje mubufumba kutwale waka okyali mwana muto yandabanga oyo Joy nti ndi kato okitegeera neŋŋaze mukwano ku mulalo kwesikola ki kwesiba kati abalanga bano tebasobola kuguma kati naani tera yaggamba nze ng'ebyo mbiyitamu ozi sisobola so bambi abawala ffenna abato oguma obeera waliwo embeera etagumiikiriza naye si buli mbeera nti yalubeerera tugume n'abaami baffe tubazeemu amaanyi n'oyo gw'olina n'abo b'oyagala abagagga no balina bakyala baabwe be baabikola nabo bannanga bakyala bamaka bazise mu bintu nze ziwanja kutta abantu ate kulwaki kulwaki zolowooza njawukanako nnyo ne zijja ziiru era yayogeranga ne ŋŋamba kyekyo yaziru yagamba ati omusajja omusanga n'omukazi nga malaaya ekuyingiridde mu bufumbo ku by'oyiseemu naye nze ozi nywedde amazzi goze mubikolerere mu maka twevuga tukola ki obiyingiremu wala inkulira asidi nze era nja kutta abantu babeereyo nga bakimanyi omulalo bamwesonyiwe bamuleke bamulabe bulabe kyobola omwami oyo nze yamutandika nze nja kutaama n'ogumira empi n'ogumira okuswala nemusula enjala bazadde bange ne baswala agenze n'akasajja akaavu ne bambi naye mwebaza yebale butanswaza ko abantu bagamba ng'omusajja omulungi amutwalawo abasajja abalungi baba tebatudde babeera benzi naye sibisanzeemu so bambi byebyo akkiriza tumbewumbe nze nno kano kandibadde kalowoozo manye emikolo gino tugiteekateeka n'ebiseera ebisinga ogenda okuwulira oli wagambira nti nafunamu obuzibu ebiseera ebisinga bibeera ku famire zaffe ono nno weŋŋambira oba wensabira gwe wenna ali eyo nga bakulonze okubeera ssenga ku mukolo gw'omuntu oba gwa mwana wa mwannyoko naye ng'osuubira okumukola ebibi ebinaamukyankalanya abaana b'ozadde nabo balina kubagenda okuyita ssenga okubya akafaananyi singa bepulaninga okukola omwana wa mwannyoko kuba bo b'ozadde oyo gwe bayita ssenga naye apulaninga abikole abaana b'ozadde kiyinza okuyisa obulungi okitegeera ekintu ekyo kuba bino ebintu by'ensi gulinga like mupiira gwa round nti bwe mba nze essaawa zino ndi taata muto ku saidi y'omwana omu ne sitamwagala kkiriza gaana n'omwana gwe ngenda okuzaala naye alinayo okojjaawe okitegeera so just kubyamu kafaananyi nti singa kino kinjagala okukola omwana wa muganda wange oba omwana wa mwannyinaze nange singa eba yakikola ate abange benkoze eki kuba ggwe essaawa zino oli ssenga naye n'ababo
balina gwe bayita senga. Sawa zino oli maama oba oli maama muto naye n'ababo bayinza okubaayo ne maama omuto. Kyoyagala opulaninga okukola omwana wa muganda wo oba omwana wa bbaawo oli nayagala akibakole. So bw'oba olaba nti ky'opulaninga okukola kyandibadde kibi nga kituuse ku baana bo kireke. Kuba kyamazima emikolo gibaawo. Ate ekisinga okuneewuunyisa kiri kimu. Oli abeerawo ng'ayagala kukola mukolo omulungi naye ng'ate oluusi n'endowooza manyi Katonda talyazaamaanya. Gubeerawo nga abaana b'abanno tobaagaliza birungi naye nga nawe oyagala omukolo gusabira abaana bo tegujja kujja. Sooka oyagaliza abaana b'abaganda bo oba abaana ba mikwano gyo abantu bagalize bonna kigenda kujja naawe ewuwo kuba batugamba Katonda kyoyagaliza muno kyakola ki naye bali obaagaliza bibi ate gweyagaliza birungi. So nsaba tweddeko tusobole otutereeza omulimu gwaffe tutereeze amaka gaffe tutereeze emikolo gyaffe kuba bantu bangi bakola shege emikolo naye n'ogamba bannange kino tekyandibadde bwe kiti. So olw'ensi ennungi okutwanguyira ne kalica yaffe obutasaana okuba bannange waliwo kyotuukako n'ogamba singa bino ebikoleddwa bikolebwa mu bantu nga bisatu abantu baliddamu okukola emikolo gy'okwanjula ate nga bwe buwangwa bwaffe ennono yaffe. So mbasaba temukyaya abantu buwangwa twongere bubaagazisa olwa Katonda ate bagambe babenga senga wa Ozzy. Mubenga senga wa bane senga we yalina vibe. Senga yali musanyufu. Oyo senga yali musanyufu nnyo. Senga yali musanyufu bambi. Twagadde bambi kuba tuzalina mutima mubi. Senga yali musanyufu. Era senga we balina okuba. Bambi yakuba ettendo n'abuuka nabuuka. Senga yali very happy bambi. Naye nga mbasaba musubscribinge, musharinge TikTok page, YouTube page omwogezezibwa ku booteeka. Tusharinge program bweziti oba bagola benjawulo tukyabaleeta tubikola just kwongera kweyigiriza na kumanya bikolebwa then omanya nti kino kyali bwe kiti ate gwe okisima tusootya ng'okiyitamu. Tubaagala nnyo mwebale kuwaayo tayimu yammwe ne mulaba mwabagenda tufuula like okuba nti ate program eno erabibwa abantu kuba mutawaayo obudde bwammwe na data wammwe tujja gikola nga tugiraba ffekka naffe ejja tubowa ejja tumalamu amaanyi negye mukoma okulaba ne mutulaga nti byetukolamu byagala naffe tweyongera okubaweereza. Leo tubadde ne Kama Ozzy mukyala akola program Bukedde TV emikolo n'embaga ate nga nina company ekyasinze yaba Ashers ate nga ina nyini Kama Exotic Ashers ono ye CEO kyala w'amaanyi mumuwe emirimu naffe mutuwe emirimu mwebale kutwagala kozi ntumirako promotion edits oyo abeera ku kamera sajja wange mwagalanya ate matema ekifaananyi kino sajja kyasinze eddoboozi abuna ogenda kunkolera akalango leero sivaano nga tokakoze naye nga tubaagala nnyo tuddemu omulundi omundi oba omulundi oguddako. Chat with Ziwa.